mwanyinaze tali ngatirabe mumisa mwanyinaze taliko nti ndi musajja bamukazi asobola okugamba nabadde ne mwanyinaze John tekyawula kikula kabeerenga mulenzi boyi asobola okukikozesa ku muwala gaalo ate kabeerenga muwala gaalo asobolera ddala okukikozesa kati kiri vice versa omwana omulenzi Kalule John tumusanze ali ne muganda we bazaalwa awamu omuwala Nakalungi Anet Nakalungi asobola okutugamba ndi wano ne mwannyinaze Kalule John ate ne Kalule asobola okukikozesa mu ngeri yemu n'agamba ndi wano ne mwannyinaze Nakalungi Anet kati kikozesebwa vice versa kyetwagala ebigambo bino ebibuzaabuza abantu babitegeere ddi lwokozesa akagambo nti mwannyinaze awo kubanga osangayo omuntu ng'agamba nti ndi wano ne mwannyinaze wange ekyo kikyamu togamba nti ndi wano ne mwannyinaze wange kati ate waliwo abakola ensobi aboogezi b'oku mikolo eyo tubasanga ku mikolo oli n'agamba kale bandeetere mwannyinanze oba wali obawuliddeko bandeetere mwannyinanze ayanje ensonga zino ambuulire byajja bitya kikyamu tetulinayo kigambo mwannyinanze kino kikyamu kiri mwannyinaze ekigambo kiri mwannyinaze kino kye kituufu bannaffe abaluŋŋamya emikolo musaana mwawule wakati w'aboogezi b'emikolo n'abaluŋŋamya b'emikolo mmwe tubatwala okuba nti nno muli baluŋŋamya muluŋŋamya abantu ebintu ebituufu babitegere bulungi temubawabya omwogezi ku mukolo akwata omuzindaalo n'agamba bandeetere mwannyinanze mazima ddala ng'oli muganda n'ogamba nti mwannyinanze mazima ddala ng'oli muganda n'ogamba nti ndi mwannyinanze kino kikyamu mwannyinanze ekigambo ekituufu kiri mwannyinaze n'olwekyo ababeera awamu abooluganda ng'ekikula kyawukana muwala mulenzi oba musajja n'omukazi bayitiŋŋana mwannyinaze omukazi asobola okukikozesa n'omusajja asobola okukikozesa omusajja bw'agamba nti ndi wano katugeze nze Bosa nyiza okweyogerako neŋŋamba ndi wano ne mwannyinaze Nalumu ate ne Nalumu ow'endiga era naye asobola okugamba nti ndi wano ne mwannyinaze Bosa aliko ensonga za mbuulira kati tutegedde enkozesa ya mwannyinaze tutegedde n'enkozesa ya mwannyina eno twagyogeddeko mu katundu kaffe akasooka ne tugamba nti mwannyina kakozesebwa ku muntu omulala naye nga ayogera ku booluganda ababiri nti Nalumu musanze atudde wali ne mwannyina Bosa kitegeeza nti Bosa ne Nalumu abo abooluganda ababiri tebasobola kukozesa kagambo ako nga boogera ku oluganda lwabwe olubayunga Bosa tasobola kugamba nti ndi wano ne mwannyina Bosa manya Nalumu ate ne Nalumu tasobola kugamba ndi wano ne mwannyina Bosa olwo terubeera luganda wabula agamba nti ndi wano ne mwannyinaze Bosa ne Bosa n'agamba ndi wano ne mwannyinaze Nalumu obwo obubiri obwo bubuzaabuza nnyo abantu nga olulimi tebalukuliddeemu mwannyinaze ne mwannyina abantu abalala be basobola okugamba nti oli mwannyina ono n'addamu nti oyo mwannyina kanfuneyo ekika ekirala Nakibuule wa Mpologoma tubasanze ne Kisekka era naye wa Mpologoma bazaalibwa wamu ndine Mukulu Kasule tunyumya Mukulu Kasule asobola okuŋŋamba owange
olinga atudde wali n'omwana omuwala oli mwanyina. Kati awo nange nenziramu omukulu Kasule ne mugamba iye oyo mwanyina. Wewa oba omusajja era kikozesebwa vice versa. Nakamatte owekkobe nakalungi wangeye Kalule aba mwanyina. Nakalungi ng'ali ne Kalule muganda we bazaalibwa omulenzi, tugamba nti Nakalungi atudde ne mwanyina Kalule. Tekiriko sayiri era tusobola okikyusa ne tugamba nti Kalule atudde ne mwanyina Nakalungi, kiri vice versa. The reverse is true. Omuzungu agamba nti the reverse is true. Ne bw'okikyusa era kisigala kyekimu, kibanga bwolaba oba kiki ekinusu naye kisigala kyekimu. Ne bw'okikyusa kisigala kyekimu. Mwanyina ze kikola emirundi ebiri oba ku muwala ne ku mulenzi, kikola emirundi ebiri ku kugundi zombi, ekikula kyonna ekikula eky'omwana omulenzi n'ekikula eky'omwana omuwala. Ebigambo ebyo bikola bulungi nnyo, okugyako kali aka mwannyoko akakozesa ye muntu omulala aba ayogera ku booluganda abo, naye era bw'aba akakozesa era kasigalayo nga kakola ku muwala ne ku mulenzi. Enjawulo nti akakozesa tabeera oyo yennyini ennyini ow'oluganda olwo olubagatta, abeera mulala, ng'era bwe tulabye ne tugamba nti omulangira Ssegamwenge atudde wali ne mwanyina Omumbejja Nawati. Oba n'ogamba nti Ssebuufu Wango atudde wali ne mwanyina Nabbuto, okitegedde? Ssebuufu atudde wali n'omwana omuwala oba Nakasi, mu mbeera eyo bwetyo baba ba Luganda. Ate abaana bano ne bataba ba kika kimu, nga si ba kika kimu, nga ba bika bya njawulo naye nga ba Luganda. Obugambo obwo tubukozesa okugeza. Tulina omwana bwe tuyita omubbeere, weebale Kasembeza, omubbeere. Gamba munno nti omubbeere oyo ye mwana bwe mugatta maama naye nga temugatta taata. Kitegeeza nti omwana oyo asobola okuba nga wa kika kirala, naye olw'okuba Oluganda luno lubagatta maama wammwe y'omu, omubbeere oyo aba mwannyoko. Kati akagambo mwannyoko kano mwannyoko nako katukannyonnyole. Bwe mba njogera butereevu kankasazeeko omusittale oku underlininga. Mu Luzungu kye bayita underlining, mu Luganda tukiyita okukolobozaako. Kakolobozeeko oba sazaako omusittale. Oluganda oluwulira? Omusittale line. Omusittale yeyo line gy'oteekawo n'ogamba nti mwannyoko n'osazaako bw'oti. Omusittale kati ye layini. N'olwekyo
tukakolobozezzaako. Tulina akagambo mwannyoko tukanyonyodde. Mwannyoko okakozesa ddi bw'obanga olina omuntu gw'oyogera naye nga naye alina gwe bagatta oluganda nga naye si bakikula kimu, okugeza omulenzi atudde wali bamuyita Sonko yeddira ŋŋonge, waatudde waliwo ne munne we bazaalibwa Nakirijja atudde bali awo ne Sonko. Nakirijja ne Sonko batudde bano, kankakolobozeeko kansazeeko omusittale. Nakirijja ne Sonko batudde bazaalibwa wamu baŋŋonge. Nsobola olwonze owookusatu nzijja ne mbagamba ngamba Nakirijja mwannyoko wamuwadde ku mmere, ate ne Sonko nsobola okumugamba mwannyoko akuwadde ku mmere. Olabye era kisigala kikwata sayidi zombi, oludda lwonna oba enjuyi zombi. So kati tuli ku bugambo buno obubuzaabuza ennyo abantu ddi lwe tukozesa obugambo buno. Kyototegedde buuza bubuuza, tuddemu tukikunnyonnyole. Mwannyinaze tukannyonnyodde nti nze mba neeyogerako olwo, ngenda kujja ne mwannyinaze ku mukolo, nze mba neeyogerako. Ate ne mwannyinaze katugezeeze Bbosa, ndi ne Nabbosa naye asobola okugamba ndi wano ne mwannyinaze Bbosa, tugenda ne mwannyinaze Bbosa mu katale, tugenda ne mwannyinaze Bbosa mu katale. Weewaawo mwannyinaze kategerekese, mwannyoko kategerekese, ne mwannyina nako nakannyonnyodde mwannyina. Neŋŋamba nti Kasule atudde wali ne mwannyina Nakalungi, oba Kalule atudde wali ne mwannyina Nakalungi. Mwannyina oyo mwannyina, oyo mwannyina. Nakalungi mwannyina wa Kasule, oyo mwannyina. Oba Kasule mwannyina wa Nakalungi ti oyo mwannyina. Okalabye akantu ako. Kati mu Luganda, Oluganda olwo wadde lubeerawo, kibeera kikyamu okubuuza n'ogamba nti Kasule muganda wa Nakalungi. Ako badde okamanyi? N'ogamba nti Kalungi muganda wa Nakalungi, Kalungi muganda wa Nakalungi. Ekibuuzo kino kikyamu. Togamba nti Kalungi muganda wa Nakalungi. Ntaddewo akagamba nti kikyamu emirundi gyonna, kikyamu okugamba nti Kalungi muganda wa Nakalungi. Kati tugamba tutya? Tugamba nti Kalungi mwannyina wa Nakalungi. Mwannyina si muganda we. Naye ate kale tunavaawo awo sooka olabe ne kano
tusobola ate okugamba nti kalungi muganda wa Kasule, oba ne tugamba nti Nakalungi muganda wa Nakitto. Baluganda bazaalibwa wamu. Nakitto ne Nakalungi bangeye. Nakitto ne Nakalungi bangeye. Taata kitaabwe y'omu, taata abazaala y'omu, bali wamu bati. Tetugamba nti Nakitto ne Nakalungi, Nakitto muganda wa Nakalungi kikyamu, naye ate tukkirizibwa okugamba Nakitto ne Nakalungi baluganda. Akoba okawulidde kayinga akabuzabuza naye kamu. Tusobola okugamba nti Nakitto ne Nakalungi baluganda, nate tetusobola kugamba nti Nakitto muganda wa Nakalungi. Oluganda olulabye tekinikale, tekinikale ng'olina gw'oliziganya naye. Muganda wa Mary. Nti Janet muganda wa? Janet. Muganda wa Mary. Membe? Maria. Mary. Janet. Muganda wa Maria. Obecho kituufu. Ekyo kikyamu mu Buganda nga bonna bakazi. Bwe baba nga bonna bakazi kiba kituufu okugamba nti muganda we. Maria. Muganda wa Justin. Baba nga bazaalibwa wamu. Lwakuba nti agamanya go maganda, si maganda mazungu. Naye mu Buganda twogera ku bantu nga baganda. Omuganda yakitwala atya? Katugeze Nakalungi Janet ne Nakitto Mary Maria. Tusobola okugamba nti Nakalungi Janet ne Nakitto Mary baluganda. Era tusobola okugamba nti Nakalungi muganda wa Nakitto, Nakalungi Janet muganda wa Nakitto Mary. Tubeera batuufu. Ne ku basajja era bwe kiri nti kati tulina Kalungi ne Kasule. Tusobola okugamba Kasule muganda wa Kalungi, oba Kalungi muganda wa Kasule. Sisobola kugamba nti Kalungi John mwanyina wa Kasule. Ekyo kikyamu. Ekyo kiba kikyamu. Nti buli lwe twogera ebigambo ebyo, bwe twogera ebigambo ebyo nti when we are talking about the people of the same sex, people of the same sex, or Iggy boy stroke, okay, boys stroke men, balenzi basajja. Akagambo ke tukozesa bwe tuba nga baluganda tuba tugamba nti muganda we. Era ne wekiba nti nno bawala nga they are of the same sex, like wano tugambye boys men, kati tuwali tugambe girls women. Era nabo tuba tugamba nti muganda we, nga bafaanaganya ekikula. Naye tetusobola kugamba omuwala n'omulenzi, tetusobola kugamba nti muganda we. Awo tetusobola kugamba nti muganda we. Tetusobola kugamba nti nno muganda we. Ako mu Luzungu bakayita batya? People of opposite sex. People of opposite sex. People of opposite sex.
people of opposite sex. Igi ekyokulabirako, example given. Opposite sex, we have boys and girls. Abawala n'abalenzi, boys and girls. Nti tulina waneeno omulenzi ye tugere mu kika ki? Tufune mu kika ki? Kanfune mu kika ky'endiga kuba kinyanguyira nnyo nze neddira ndiga. A boy is called Kiyingi. Kiyingi is a boy. Kiyingi mulenzi. Tulina wano omuwala tumuyita Nakiguli. Nakiguli wandiga, baluganda ne Kiyingi. These are people of opposite sex. Baawukana mu kikula kyabwe eky'obuntu. Kiyingi tetusobola kugamba nti Kiyingi muganda wa Nakiguli, olwo Oluganda teruba lutuufu. Tugamba nti Kiyingi mwannyina wa Nakiguli. Era tetusobola kugamba nti Nakiguli muganda wa Kiyingi, olwo teruba Luganda lutuufu. Tugamba nti nno Nakiguli mwannyina wa Kiyingi. Kategerekesa bulungi. Kati ate tulinayo, tetusobola kugamba nti Kiyingi muganda wa Nakiguli. Jukira Kiyingi mulenzi boy, Nakiguli muwala gaalo. Kati tetusobola kugamba nti Kiyingi muganda wa Nakiguli. Mu Luganda lutuufu tugamba nti Kiyingi mwannyina wa Nakiguli, oba Nakiguli mwannyina wa Kiyingi. Nakiguli mwannyina wa Kiyingi. Tugamba nti Nakiguli mwannyina wa Kiyingi. Nakiguli mwannyina Nakiguli mwannyina wa Kiyingi. Baluganda oba vice versa, the reverse is true. Bwetugamba nti Kiyingi mwannyina wa Nakiguli. In case we are talking of boys and girls, nti tulina wano omulenzi ye Kiyingi, omuwala ye Nakiguli. Kiyingi tetugamba nti muganda wa Nakiguli, era Nakiguli tetugamba nti Nakiguli muganda wa Kiyingi. Oba tugamba tukozesa gambo mwannyina woba omwogerako. Era ne Kiyingi ayogera ku ono ng'agamba nti mwannyinaze. Kiyingi agamba mwannyinaze Nakiguli, ne Nakiguli agamba mwannyinaze Kiyingi. Okategedde akantu ako? Kano ne wenkasiimuula. Mpozi katono nnyo nga sinnatuukaawo. Bannyinaffe ebeera pululo. Saagala mbisiimule nga sibyogeddeeko. Bannyinaffe tuba tutegeeza abo be tuzaalibwa nabo abawala mu bungi. Nze nga nina bendi nabo, nga nina bendi nabo nze, abalala baganda bange abalenzi. Katugeze nze Bosa, Kiyingi, Kiwuuwa, Kateete, Serunkuuma. Nze Kiwuuwa, tuli baluganda, tuli wano. Tuga bannyinaffe abo sibategeera ennaku zino. Bwe tubayita okulima ebijja tebalabikako. Pululo be bangi, twogerera mu bungi. Bannyinaffe. Naye bw'abeera omu tugamba mwannyinaffe oyo simutegeera. Mwannyinaffe
eddya lyamulema, empisa zaagaana mwannyinaffe abeera omu naffe tulibeera bangi. Ate era nsobola okumwogerako nga ndi omulenga nti mwannyinaze oyo ntegeeza oyo bwe tuzaalibwa gwe ninako oluganda omuwala, so sigamba nti muganda wange oyo nakiyingi, sisobola kugamba nti muganda wange oyo nakiyingi olwo oluganda luba lufu. Sisobola kugamba nti muganda wange oyo nalunkuuma mbanjo teruba na luganda olwo luba lulimi lulala, luba lulala. Mwannyinaze nakiyingi, mwannyinaze nakiguli Sandra, mwannyinaze nakateete. Kati obuufu obulabyako, so kati bannyinaffe ebeera plural, bannyinaze mbeera ndi omu naye nga njogera ku abo benzaalibwa nabo bwe tugatta oluganda olwo abawala, ne ŋŋamba nti bannyinaze mwayambadde ne munyuma ku mukolo guno ogwa kiguli, mwayambadde mutuufu, bannyinaze mwayambadde ne munyuma, mwayambadde ne munana. Bannyinaze muli ba mulembe, bannyinaze plural form eyabo bw'ozaalibwa nabo gwe obeera omu. Omubbeere nakinyonyodde yoyo omwana nga mugatta maama. Omubbeere ye mwana nga mugatta maama, maama naye nga taata si y'omu. Omutegedde omwana ow'engeri eyo. Maama wammwe ali atya? Omu abazaala, taata si y'omu. Katugeze maama yazaala ow'omwami gwe bayita Ssenvuma, yazaalayo omwana najja n'afumbirwa ewa Ssekaggo n'azaalayo omwana. Omwana oyo ayita ono maama gwe yajja naye mwannyina waba muwala na mulenzi oba muganda we, naye omwana oyo erinnya erimuweebwa ekkulu tumuyita omubbeere. Taliiko abeere muwala kabeere mulenzi, era tusigala tugamba omubbeere. Tekyawula. Tolaba n'ekigambo, waliwo ebigambo abantu bye bakozesa naye nga oluusi amakulu gaabyo tebagamanyi. Ebigambo bingi nnyo. Tulina kati tulina omulegete. Omulegete omumanyi? Omulegete yoyo omwana abazadde gwe bazaala ku nsi omu yekka bw'ati ne bataddamu kuzaala. Allah babageredde bw'ati omu ne batayongerako, gwe tuyita omulegete. Era kuliko n'olugero lugamba nti nkaabira mulegete taggwebwako nnaku. Kubanga singa Allah agera omwana oyo n'ava mu nsi, ennaku omuzadde temuggwako, emusigalako ebbanga lyonna. Kyovula abo bajjajjaffe baagera olugero nti nkaabira mulegete taggwako nnaku. Omulegete yoyo omwana oyo abazadde gwe bazaala omu yekka mu bulamu, alina n'amannya amalala tumuyita nakyomu. Era kisigalirayo oba ne tumuyita nakyomu kikola ku muwala, naye kino omulegete kyo tekyawula oba muwala oba mulenzi, naye kino nakyomu tukikozesa nga kiri ku muwala. Omulenzi tumuyita katikamu. Obiraba bino byonna byonna ebigambo bituufu, naye nakyomu tukikozesa ku mulenzi, ku muwala, ate katikamu tukikozesa ku mwana omulenzi. Kale ate omulenzi omuwala tetumuyita katikamu, katikamu tukikozesa ku mwana omulenzi.
naye ate tulinayo n'ebyalo. Waliyo ebyalo kati kamu kiri wano Luweero nene waffe Masuuliita waliyo ekyalo kati kamu. Kati tulina ekigambo Musanji. Musanji, ekigambo kino Musanji abamu balowooza ekigambo kino Musanji abamu balowooza nti bwe mwagala ku mukazi omu nti oyo gwoyagaddeko naye omukazi mbw aba Musanji wo kikyamu, oyo tumuyita musajja munno. Musajja munno, musajja munno. Olina okwawula musajja munno ne Musanji wo byawukana. Musajja munno yoyo we mwagadde ku mukazi omu, oyo aba musajja munno. Era ndowooza ekigambo kino baakijja ku lugero. Olugero lugamba nti musajja munno lukolokolo olusika lukusika. Kati musajja munno yoyo omusajja bwe mwagadde ku mukazi atya omu. Musanji, Musanji wo yoyo omusajja nga mwawasa abooluganda mu nju emu oba mu luganda mu lujja lumu. Omwana omulenzi ye Ssekyewa yayingira mu nnyumba ya musajja mukulu n'awasaayo omuwala Najjuma ow'olugave. Kati ate n'omusajja omulala ayitibwa Sserwano yayingira ewa musajja mukulu ow'olugave n'awasaayo omuwala nga ye Nankinga. Nankinga wa Luganda ne Najjuma. Kati bano abasajja bano abawasizza abooluganda bano be batuufu okukozesa ekigambo kino bokka bokka. Agamba Sserwano Musanji wange. 2 minutes. Tugenda kuwunzika naye nga tuwunzika ebigambo bino ndowooza mubyawudde bulungi era mubitegedde bulungi. Kati tulinayo ate gwe tuyita waliwo gwe tuyita omuvuguze. Omuvuguze, omuvuguze kitegeeza oyo ayagala bakaabalala. Ayagala bakaabalala, bakazi b'abantu abalala ng'alimu omuze ogwo. Ng'alimu omuze omuvuguze. Asobola ddala okujja n'asigula n'okusigula omukyala n'amutwala. Omusiguze. Andi okuvugula kigambo kino baŋŋamba nti baakijja mu lulimi Luswayiri Abaganda. Okuvugula kitegeeza kusigula bakaabalala n'obatwala. Okuvugula muvuguze. Kati omuvuguze oyo naye waali awo tumuyita omuntu ayagala bakaabanne tumuyita lukololera mu ntembo. Lukololera mu ntembo. Lukololera mu ntembo. Muntu ayagala, musajja ayagala bakaabanne lukololera mu ntembo. Oluganda lugagga. Oluganda lugagga. N'olwekyo ebigambo tebiggwaayo. Ebigambo tebiggwaayo buli kadde oba olina okwongerako okulaba nga obiyiga otegera amakulu gaabyo. Kyetuva tugamba nti yiga Oluganda. Yiga Oluganda. Kati tulina kye tuyita okutuula mu kifuba. Okutuula omuntu mu kifuba. Okutuula omuntu mu kifuba. Okutuula omuntu mu kifuba kitegeeza kumwagalira mukyala. Gundi oyo nno yantuula mu kifuba. Ye yantuula mu kifuba. Gundi yantuula mu kifuba. Subhanallah.
aba yamwagalira. Okwagala muka munno obeera omutudde mu kifuba, okutuula omuntu mu kifuba, kumwagalira mukyala, kumwagalira mukyala, kumwagalira mukyala we bwotyo n'omutuula mu kifuba, musajja wattu n'asigala mu nnaku oba enyiike. Mwebale mubadde bayizi balungi, ekibiina ky'olwaleero nkyagadde, mutwongere amaanyi nga emisomo gino mugigabanako ne bannammwe, mulayikinga, musubscribinga, mukomentinga, musheyalinga, mubaweereze nabo basome bayige. Ate n'ekirala bw'obeereyo ng'okwatiddwako twetaaga obuvujjirizi, data biki, tolema kuweerezaayo ku mata oba ka airtime. Essimu oteekayo mu comment section yawo, ate n'essimu yaffe tetugana kugibawa, eri 078 078 1 599 essimu yiino eri mu mannya Geoffrey Bossa Musisi. Mutuwagire naffe tufune amaanyi agasomesa ebintu bino. Ye mukulu Kasule yagamba nti nnumwa nnyo abantu ng'ebintu bino tebabimanyi, ate nga waliwo ababimanyi. Ye nagamba nti nze nja kuteekangamu wano akantu mpola mpola ojja osomesa abantu ebintu eby'amakulu, kubanga tetulina mikutu gisomesa bintu bino. Kati naawe ali eyo tukwatireko, teekako k'osobodde konna, twerekereze ku lw'olulimi Oluganda, twerekereze ku lw'olulimi lwaffe Oluganda, tuluyigirize abantu. Kaddata kyonna ky'oba osobodde teekako 785993 n'amannya ogalabye, teekako tuwagire. Kale abalungi, ebirungi birekwa, singisira yaleka omuwemba. Kambagaliza ekiseera ekirungi, mweraba.